omukisa guve eri Katonda mwoyo mutukuvu omusanyusa gubeere ku nnyumba eno. Era Katonda yeebazibwe. Mukama abakozesezza ffe gye twaba tugamba tetujja kgenda eri bantu nga tubagamba kubasiibula, tugenda kubeebaza abantu bakola, ffe nga tulamirira bo nga bakola. Bannaye mwebali nnyo, mwebalire ddala, mwekubire mu ngalo. Muzizimbye z'amaanyi, naye abantu abazirimu, abantu be tulonda, oba kale si ya Andereya, oba si ya Balunabba, oba si ya Makko, oba si ya Luka, oba si ya Stefano, n'erinnya mugendere, erinnya nemugiwadde oba libangiwa edda. Okwataganya ebigambo ebyo n'ebyawandiikibwa buli kiseera. Kaakano mpulirayo n'abantu buli lunaku bwe lutuuka ne bajaguza olunaku lw'ekifo, olunaku lw'ekkanisa eno, olunaku lwaffe olw'obusumba, bannaffe abalabaga olunaku lw'essaza. Kale abooluganda, abantu be tulina bo bajjula ki? Kwe kusaba kwange nti ekkanisa eno ng'ebuulira enjiri, obusumba buno nga buwulira enjiri, tujjule nga Sutefano bwe yajjula omwoyo omutukuvu n'okukkiriza eky'amazima. Katonda ajja kutuwa obuwanguzi mu ngeri ezeewuunyisa, kubanga gyali byonna biyinzika. Mbayozaayoza era mbaagaliza obuweereza obulungi bannange banna Sutefano. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.